Ensonga z'omusumba Rosias Bujingo okunoba mu nnyumba n'alekamu Susan Makula bannange n'agenda n'omugole tebinnaba kugwa katambi kalina mu maaso awo ng'ate akakasiriza ddala ate ye mwana muwala eyafuddeyo n'ajolonga basingo mother naba ate ensonga ziwanvuye oli ku Subi News video giwe like era gwe wenna atanaba kusubscribinga nsaba mukwano subscribinga BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munnange beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu weeziri awo ate ofune obulamu obulungi obulamu obujja ate nga bakola ne delivery munnange sigenda kukulwisa ekiriwo tokimanyi bulungi nnyo kya Pastor Bujingo kunoba mu nnyumba n'alekamu Susan Makula. Omusumba Rosias Bujingo muyina mu maaso awo ng'ate awera enkolokooto era ye agamba mbu Susan yali yamukoowadda yali yamukooyera nno ddala era agamba ye tagenda kudda mabega wabula yasazeewo ate agere n'ekimyula kino munnange kinnabeerubeera osanga mwe munaabeera omulamu ajjukira katawuzizza emyezi 2 nga olw'olumu asula ku Speak Apartment ate olw'olumu ng'asula Kenilon Hotel munnange z'ensonga ziwanvuyidde ddala mweyina mu maaso wano wamma ng'ate naye abyeyogerera ekyebuuzibwa Susan Makula munnange agenda kudda ludda wanga abadde alina omukwano mungi nnyo eri Pastor Bujingo bannange abasajja batemumanyi babaagala kati ate yo tiimu teri tolina kyotugamba wali wonna esambira ddala waggulu nga jazz era nga bo bagamba munnange Mukama tali yanguzi nafunako ataaka nenfuna ebizibu naye omu ku baali bakulembedde mu bizibu nafuna akakisa nkayite kakisa akayimirira mu maaso ge n'aŋŋamba ne bw'onookola otya ojja kugwa eddalu ojja kweyambula ojja kutambulanga nga by'oyogera tebikwatagana naye nvaawo nga sikitutte nga kyakusaaga ne neegulirayo akadde ne ntuula ewantu actually natuula na mu ofiisi ne nzigalawo ne mbagamba ne ŋŋamba sekretary wange babirye ne mugamba tewali muntu akkirizibwa kundaba kansooke mbeeko bye ndowoozaako nangamba okeddadi nembeeramu naye mu ssaawa nga 6 ze namala nga neegulidde akadde nali nnoonya kiki ky'osobola okukola Bujingo naagwa eddalu kubanga nze tibandoga Yesu yantaasa kubira Mukama engalo ez'amaanyi ejjembe terina we liyita tewali jini tewali jembe tewali musambwa tewaliyo kintu kya setaani ne setaani yennyini tebinsobola nenzuulanga mu nsi muno njagala ebintu ng'ebi ebintu sigambye abantu ebi njagala ekkanisa eno njagala Solot FM njagala Solot TV nemanya nti omuntu ono aŋŋambye ekintu kino ateekwa okubanga tajeti ye ekintu ekiyinza okunsuula eddalu ne banne bonna bye bapanga ebiyinza okunsuula eddalu kunsuuza kkanisa kunsuuza Solot FM kunsuuza Solot TV nempita balooya bange tunoonye ebyo tuli biriwa mu kkanisa eno tunoonye ebyo tuli biriwa mu mateeka ebyo tuli biriwa mu kkanisa eno mu mateeka ebyo tuli biriwa mu Solot FM Limited mu mateeka ebyo tuli biriwa mu Solot TV Limited abo bwe nabamala nempita ba accountant ba auditors bandaga ebituli biriwa nze no gwolaba ndi kasajja katono naye ndi mwesimbu mu URA oba mu NSSF oba wonna w'osobola okugamba mu UCC oba mu Signet tebamanja wadde ekikumi eki era ne bwe nali nfudde nga bankubye amasasi nali sibalekera mabanja sirina mukoza manja nenoonya era n'abakozi abaavaawo bwe baakozesa banvumenga batwogere ebitakwatagana abantu bababuuzanga ekintu eki Bujingo mumubanja asasula bulungi kati awo n'alyoka ate awulula bye baamuwadde zaabanga script ze babawadde so nkugambye ekyo nga njala kugamba omulaba ali serious sabanga nnyo ate weefunira akadolowooze abantu boolaba bakudde eddalu tebalowooza omuntu okujja nagani musumba sooka ondekemu ndi depressed lwaki toweegulira obudde naye kyali kisa simanyi gange but when I sat down nasobola okubanga mbaako kyenkola era mwattu eyaŋŋamba okugwa eddalu
okutambula nga neyambudde engoye nga byenjogera tebikwatagana bankwate banteeke ebutabika byonna nga bisatu bwe nabirowoozaako nti byebintu ebisobola okunkyankalanya byonna yabirumba naye nakati sitaani talinamu wadde olugalo wadde olwala sitaani talina lugalo lwadde olwala mu house of prayer sitaani talina mu lugalo lwadde mu Solot FM Limited sitaani talina mu lugalo lwadde olwala mu Solot TV Limited talinamu naye omulaba akwagaliza ogw'eddalu ensonga zezo by'omunnange ebivuga Susan Makula si birungi n'akatono kuba yo omusajja akombedde ddala kwerima omanyi bagamba birungi si birungi ng'ate yagenza okusaka tannaba kudda kati ye munnange Bujingo awera enkolokoota agamba nze sigenda kuddira munnange mukazi gwe onoogana n'okwagala abaana bange bewansanga nabo baananga abasajja bo balaba edduka Pastor Bujingo yasooka n'agondera Susan Makula mu buli mbeera yonna Susan Makula nga yatima order yakola kiso munnange ye ayinayo pulaani endala agamba gwe nongira ng'okyemamaaza nze ngenda kulekawo we tuli mu sayidi ezeyo bwe nkongerayo ne mwana muwala ono yavuddeyo munnange n'ajolonga basingo maatha era n'akubiriza abasajja tebageza okuwasa omukyala eyazaalako mbu kuba munnange abeera talina magezi ye abeera alowooza basajja bali ye yasookera abaamuzaalamu abaana munnange abasajja bennyininyini ate babadde alinga ateerayo akabega mbalina maaso awo ng'ate bamwataakinze bubi nnyo ngenda kuba akatambi nkabateerako omukama abankuumire BF Suma Herbal Research Clinic bano bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli kale munnange bakubireko ate weefunira obulamu obujja akatambi nako nga yina maaso awo omu ku dokita nga wamma atunyonnyola biki bye bajjanjaba edde bwebityo kamba bateereko ate tusobole okweyongerayo naye ze kyemmanyi teri muntu ayagala kubeera single mother abasajja balina empisa embi ate ennaku zino abasajja bo bayonoonekera ddala kati kyanneewuunyisizza mukazi munnaffe ate ye okuvaayo n'akomerera abakyala banne mbu munnange tibabawasa babeere mukama katonda oba eno ensi etutwalawa naye munnange eyo ku tiktok kye bamukoze oba enkoko ekikola bwana bwayo bannange basabudde omwana w'omukazi bantu mmwe obusungu bambi bo bungi nnyo nyini ddala ate nga buviye ddala ku mutima ovaako omukazi nga yaweerera abaana omukyalo ono tosobola kuŋŋamba nti bakadde bwe bakeera ku makya ne bakuteekateeka ng'olina kubeera single mom. Omukyalo ono kyayogera kituufu. Tosobola kuŋŋamba nti bakadde bwe baakuteekateeka ku makya ng'olina kubeera single mother. Era teriyo mukazi ali eyo ng'agamba mbuze kanzaala abaana mbeere single mother. We babaayo tebawera na 1%. Ekyo kitegeere. Abakazi abasinga ba single mother waliwo ebireeta okubeera ba single mother. Ate ebizibu ebyo ebijja okufuula abakazi ba single mother abasajja ba contributinga 70%. Era ndabye obusajja bungi obuli mu challenge ezo mbo buyimiridde bunenya abakazi ba single mother. Buli wano ku internet kunoonya abakazi bayinamu ku ssente. Noonya mukazi ayina ku ssente naye nga kayina omwana w'abendi gwe kazaalamu ali eyo. Leka nkubuulireko abasajja bangi bawasizza abakazi n'amala omuwasa n'amuzaalamu abaana mu muzigo gwa $10,000. N'amala omuzaalamu abaana n'agamba omukazi mama w'abaana gendako e Saudi Arabia tunoonyeza abaana kibanaakola kibanaalya. Mukazi watu nakkiriza n'ayingira wa Saudi Arabia. Myezi 3 omusajja n'awasa mukazi mulala. Kati gwe n'owamattuka eri n'onenya omukazi oyo nti lwaki ofuuka single mother. Ompuliriza. N'onenya omukazi oyo ofuuka otya single mother. Bamama baffe bo baafumbanga. Maama wo yafumbanga ng'ali mu maka ga kitaawo. Mu maka. Ng'olese mu maka ga kitaawo. Maama wo yabeeranga n'ennimiro ya kitaawo gy'ayina. Nga maama wo kitaawo ne we yeeyisa atya. Maama wo agenda n'abalimira ekyokulya n'abalimira emmere gye munaali ewaka. Taata wo ne waaba yeeyisa bubi. Naye kati saawa zino mizigo gye gisinga obungi percentage esinga obunene mizigo. Kyokka abasajja bawasa okukamala. Ate ko mwana w'abandi muzigo guno n'abaana tasobola baweerera. N'omusanga ng'akutte mukyala mulala mutadde muzigo mulala. Osegedde omukazi akiraba. Ebintu bingi nnyo ebifuula abakazi ba single mother kati g'obakutte obagasse wamu bonna obanenyeza. Leka nkubuulire waliyo abasajja abali eyo nga yazaala mu mukazi abaana naye nga yafunayo omuwala oweeye ebbali ng'awulira ayagala omukazi we waka agende n'akola ebintu just kusindikiriza mukazi kugenda nabo gye bali
kyokka omukutta omukyalo oyo naye omugasseeko ofuuka otya single mother. Sooka omanye abantu bafuuka batya ba single mother, then olyoka ojja otandika okunenya ki. Okitegedde, kino ekintu kiri sayidi zombi. Tebakulimba nti abakazi abali mu bufumbo be basinga empisa, ekyo tebakikulimba. Abakazi bali mu bufumbo lwakuba babba baabwe babaagala. Leka nkubulire ne bwoba n'empisa otya ng'omusajja yakukyaye takwagala, obufumbo ogenda bulemererwa. Si be basinga empisa tebakulimba. Kino kiri sayidi zombi. Toyimiriranga n'onenya mukazi munno, gwe mukazi gwe toyimiriranga n'onenya mukazi munno lwaki single mother, kubanga naawe okyazaala abasajja okyabalaba. Nkubuulira, tekitegeeza nti wali abakazi ba single mother nga be beeyisa obubi, nga ye yeeyisa obubi n'alyoka afuuka single mother. Abo nabo bangi gye bali, naye gwe obakutte bonna abafuuse ba single mother, bonna bakoze ki? Obagasse wamu, otandise okukola ki? Okubakomerera. Reality, wali abakazi abangi abalina empisa naye nga bali ba single mother, naye nga balina empisa bambi. Nkubuulira, kino kiri sayidi zombi. Toyimiriranga n'onenya mukazi munno nti ofuuka otya single mother. Nkubuulira, eby'ennaku zino birala survival. Gw'omanyi omusajja omala okuwasa n'akuzaalamu abaana n'amala n'akugamba kwata passport ogende mu bwanga g'Abawalabu. Omanyi kye kitegeeza? Nga wazaala mu mwana wa munno omwana oba abaana, n'omugamba nti genda mu mawanga g'Abawalabu onoonye ssente ez'okulabirira abaana. Omwana oluusi abakazi bangi bakkiriza, naye nze saagala zisetika buvunaanyizibwa buli awo bungi. Naye abasajja beewa obuvunaanyizibwa, azaala wano azaala wali, azaala wano azaala wali. Waliwo n'abasajja abalina endowooza nti genda ozaale mu mwana w'omugagga, omale omuzaalamu gwe wetawanikire, omukazi yeerabirira omwana. Waliyo abasajja balina endowooza funayo omwana n'oba tolina kyosobola mulabirira, ye n'amala ozaala omwana n'abula. Kati gwe noddaawo n'onenya mukazi munno. Muli bisiru, muli bisiru, mulya mmere ki tugimma abaana baffe? Muli bisiru. Leka nkubuulire, ensonga 70% abasajja be baleetera abakazi okufuuka ba single mother. Ate omukazi okubeera single mother kinenyezebwa n'omusajja, si mukazi yekka. Tokissa ku mukazi yekka, ekyo nkikubuulira. Kikubuulira, abakazi abali mu bufumbo si be basinga empisa, olw'okuba bali baalema obufumbo mukati tebalina mpisa gasiya. Ekyo nkubuulira, abasajja bedda nabo baakola ki? Baayagalanga okuwasa, naye kati ab'ennaku zino ndabye obusajja obuli mu challenge buli muli we bukomba emimwa, bubeera wano ku internet kubuzaabuza bawala kubajjako kasente, kubabba. Si bye mukola wano ku internet, kubba kufeera bakazi. Mbukati n'abakazi abatazaalangako bali eyo, mubanenya bakazi bannaabwe abazaala. Mujja nammwe mujja kiwulira abo abasajja abo abo abawasaawasa wano wali osanga omusajja akolera emitwalo 3 naye ng'alina abaana 11. Kati agenda balabirira atya? Kiki ekikubeeza n'omusajja nga gwe ogenda okwerabirira abaana, ye ng'ogula omugaso gwe kujja kulyako buli. Abakazi ebintu bingi nnyo ebibafuula ba single mother, abasajja abasinga be babireeta. Nze musawo Namaganda Sylvia, era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi. Bannange muliza kyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza, ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano, mugambe ajja kusa akadagala kafe kano, tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tuna expowerman, bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacterias.